nga Uganda yetegekera okulonda kwa bonna okwa 2026 ekibiina ki National Unity Platform kitongozza ebbanguliro okubangula abakulembeze mu byobufuzi ku mitendera egy'enjawulo okuteekateeka abalina essuubi okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo kwongera omukulembeze galina okweyisaamu okumanya ennono y'ekibiina ebyafaayo bya Uganda amateeka ebyenfuna n'ebirala bingi era litongozeddwa pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Enteekateeka eno yitabiddwamu abakulembeze mu NUP ku mitendera egy'enjawulo okubadde ababaka ba paalamenti bammeeya basentebe ba disitulikiti bakansala n'abalala. Mu bubaka bwe pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose kunenya gavumenti olw'okuggyawo essomo ly'ebyobufuzi ku lukangagga lw'ebisomesebwa abayizi mu masomero kyagamba nti kifiiriza eggwanga abakulembeze. Political education bamuweera masomero kale n'essomero lino kwe kulinga okusonda kwaffe nga NUP era eggwanga lyaffe okujjuza eryo ebbanga eyo gaapu ebaddewo ey'obutamanya era tulina essuubi nti essomero lino terijja kusomesa busomesa abantu wabula lijja kuteekawo ennono eyo kireetere n'abantu abalala si abali wano bokka ne mu bibiina ebirala byonna ne mu nteekateeka endala zonna okuyigiriza abanayuganda abanaaba mu nteekateeka ezo ebikwata ku ggwanga lyabwe naki ekituufu ekkola ki ekikyamu ekirina obutakolebwa. Kyagulanyi ategeezezza nti ekigendererwa ky'ebbanguliro lino kwe kuteekateeka abakulembeze abatuukiridde obulungi nga bansa era basobola okusimbira ekkulu ebikyamu ebinyigiriza abantu be bakulembera. Twagala nnyo nga tuyita mu kuyigiriza abakulembeze baffe okufuna abakulembeze ab'omugigi omupya nga tebamanyi bumanya bya bufuzi baleme kenkuka bukenkusi mu byabufuzi wabula tufune abakulembeze abalina n'ensa. Tugenda kusomesa local governments oba government ez'ebitundu n'okwebuuza ebibuuzo ebiri serious obukulembeze obuli okusobola obutereeza okusobola okutuusa obuweereza eri abantu baffe. Akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joe Ssenyonyi agamba nti bulijjo babajerega enti baba omwaganya abantu abatalina bumanyirivu okwenyigira mu bifo by'obukulembeze enti ku mulundi guno tewali kyakuboogerera. Okuyiga kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo n'okusinga emmundu. So ffe nga NUP kyovudde batutaddewo NUP School of Leadership tusobole okuyiga era okuyiga tekuliiko kkomo. Okubangula kuno kugenda kuyamba okwongera okuwawula abakulembeze okumanya obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze n'engeri gye basobola okuweerezaamu abantu be bakiikirira ku bifo eby'enjawulo. Entendeka yonna etunuulira abakulembeze n'okumanya bye bayitamu bye bandisuubidde ne gukapityalinga oba ne guteeka mu nkola as part of the modules ezisomesebwa ebyo bye tuyiseemu ne bye tulaba n'ebyandibadde oba ebisaanidde tulaba nga musomo mulungi nnyo ddala. Bannakibiina ki National Unity Platform ab'enjawulo baaniriza ebbanguliro lino ne basaba abaagala okufuuka abakulembeze ab'omugaso okulyettanira. NUP mu ggwanga lyonna oba mu nsi yonna etaddewo essomero okwawukana ne Kyankwanzi eritandika okusomesa abajjuwakaali baprofeesa abakulembeze. Kino kye bakoze olunaku olwaleero kigenda tuyamba naddala ffe ng'abavubuka okutegeera obuweereza bwaffe eri bannayuganda okutegeera kiki kye tulina okuweereza abantu kubanga bwe banaamanya ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe bajja kusobola okulirwanira obulungi ate n'obutabuzaabuzi bwabo bannakigwanyizi. Ng'omusomesa nze kinzaamu amaanyi era nekimpa amaanyi ekindaga ddala pati eno ezimba omusingi pate kwesobola okutambulira. Ekibiina ki NUP kye kisoose okuggulawo ebbanguliro lye bakulembeze b'ebyobufuzi. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze.